Omukolo gw'okutongoza ebikujjuko bya UPDF nga beetegekera olunaku lwa Tereesita gubaddeko abakungu ba gavumenti okuva mu ggye ly'eggwanga, omubadde abatuuze ssaako n'amasomero n'ebitongole eby'enjawulo okuva mu disitulikiti ey'e Kaseese. Omukiise wa pulezidenti mu disitulikiti ey'e Kaseese RDC Joy Walusimbi yasimbudde enteekateeka eno wakati mu kuggyako akawuwo enteekateeka z'ebikujjuko ebya Tereesita emanyiddwa nga Tereesita wiiki. Hapa wote tamba mahali ambao mupo mwende mfanye kazi nzuri. Asante sana. Lieutenant Joy Walusimbi agambye nti mu ssabbiiti eno eggye ly'eggwanga ligenda kukola emirimu egy'enjawulo omuli okulongoosa ebitundu naddala ttawuni y'e Kaseese ssaako n'okukola ebikujjuko eby'enjawulo. There was a bus of the NRA where the 27 guarantee soldiers went and attacked Kabamba. So now, in a nutshell, this is the Army Week where we have to celebrate that day. Ono asiimye gavumenti olw'okutumbula enkulaakulana, emirembe wamu n'ebyokwerinda. Kyagambye nti eggye ly'eggwanga libadde essaale nnyo mu kutuukiriza ebigendererwa bino okubeera ne Uganda ey'emirembe gye tulabako ensangi zino. The leadership said that we should have that Army Week to show the people that we are in existence, telling them where we went, what we went through and how we are today. So that's why you see we join together with Wananchi and others, police, prison, to make sure that this is. Nga bwe kiri nti atamanyi gy'ava atasobola kumanya na gy'alaga, bw'atyo n'atamanyi byafaayo bye tasobola kumanya birijja mu maaso. Walusimbi agambye nti okujaguza ebyafaayo by'eggwanga lyaffe kituyambako okumanya wa gye tuva, wa we tuli ne wa gye tugenda. Do many activities. We join, we go and clean wherever people may think that we cannot meet, associate with Wananchi. We do a lot of good things that people should, to show them that we are their force. Ono agambye nti eggye ly'eggwanga okuteekawo ebikujjuko bye batuumye Defence Force Week kibayambako okweddaabulula n'okwongera amaanyi mu kukuuma eggwanga lyabwe bannayuganda ssaako n'ebyabwe. Era wano bw'atyo n'asuusuuta eggye lya Uganda People's Defence Forces. They are our sisters, they are our fathers, they are our brothers, they are our taxpayers. So you have to respect them and be part of them in whatever activity we feed them or they feed the workers. Kanaawo Saulo Nabimanya ono nga yaduumira ekibinja ekyokubiri ekimanyiddwa nga 222 Mountain Brigade agambye nti okuddiza abantu ba bulijjo kireetawo emirembe, enkolagana wamu n'okwetengerera era ne kireetawo enkolagana ennungi wakati w'omujaasi n'omuntu wa bulijjo olwo n'emirimu ne gitambula bukwakku. We have 5 constitutional mandates and one of them is to aid the civil authority during emergency situations like natural disasters, like everything. So we were mandated by the Constitution of the Republic of Uganda to join the Wananchi, the citizens, in addressing any emergency situation. Onakkatiriza nti eggye lya UPDF kirikakatako okwenyigira mu mirimu egy'enjawulo olw'enkulaakulana y'eggwanga lyabwe. And engaging in activities like sweeping, like treatment, is a healthy population, is a productive population. And UPDF, among other mandates, is mandated to engage in productive activities for the development of the country. And we can't do it alone. So we want to bring the Wananchi on board, the civilians on board, such that we can move together, develop together, and be productive together. Naalongo Nacheyune Rosie yakusakidde emboozi eno ku RBTM TV Community Report.